Kabadde kaseera kazibu nnyo akajjudde entiisa n'okugezesebwa ng'omulambo gwa Arrested Namawejje eyaliko omukozi wa WBS gutuusibwa ku ekereziya ya Bunnamwaya Parish Catholic Church. Wano bakozi banne okuva ku NTV gy'abadde akola waafiiridde ab'eŋŋanda n'emikwano ne batandika okuyunguka amaziga. Obutafaanako ng'abazadde abalala, maama wa Arrested agumye n'ategeeza nga bw'atagenda kukaaba kubanga Mukama Katonda eyamu Arrested era yamututte. Ebyakusabako mu bulamu abikusonyiwa mukwano, omutima gw'Omukama gw'ekyuma eky'emirembe maama mukwano. Amba maama beera gumu mu buli kimu, kankola ekyo bulijjo kyonjagaliza nnumye. Okuva olunaku lw'eggulo maama wa Arrested lwe yafunye amawulire nti muwala we avudde mu bulamu bw'ensi eno abadde tannaba kumulabako era olutuusizza keesi omuli omulambo gwa Arrested bw'atyo n'abasaba alabe ku muwala we. Arrested Mukama akusaasire nga bw'onyumizza naawe Mukama omwoyo gwagugumye gwena gutya gy'olaga. Olumaze okukubako ekimunye omulambo gwa Arrested ne guyingizibwa munda mu ekereziya okutandika okumusabira. Okusaba kuno kukulembeddwamu Reverend Father Dumba. Reverend Father Dumba agumizza abakungubazi okusigala nga bagumu kubanga omubiri gwa Arrested gwe gugenze naye omwoyo gwe gwa kusigalawo emirembe n'ennaku. Kituluma nnyo ffe ng'abantu naddala okufiirwa abantu baffe nga tetujjanjabye nako. Oluusi tuleetera ennyiike nnyingi n'ogamba nti oba oli awo n'andimulaze omukwano ng'ambaako kempaayo akole ki asobole okuwona. Naye tugamba bugambi nga Ayubu nti Omukama yagaba era Omukama yajjawo. Reverend era ayongedde n'ajjukiza abakungubazi nga bwe balina okukimanya nti eriyo akaseera k'okufa n'olwekyo basaanidde okweyisa obulungi wamu n'okutya Mukama Katonda. Kyekino kyayagala tumanye nti obulamu bwaffe bwa kitiibwa nnyo era olw'okuba obulamu bwaffe buno bwa kitiibwa bwaleeta Katonda okuva mu ggulu ajje ku nsi afaanane nga ffe n'atukolamu omulimu ogw'okutulokola ogw'okutuyigiriza amawulire agasanyusa n'atusaba naffe obulamu buno bwe tulina tubugabanyize ku balala. Omulambo gwa Arrested gutukuziddwa n'amazzi amatukuvu. Mu nnaku ey'ekitalo akaseera katuuse okuganzika ebimuli ku ssanduuko omuli omulambo gwa Arrested nga bazadde be bakulembedde. Bano baddiriddwa abakozi banne babadde akola nabo n'oluvannyuma ab'emikwano n'eŋŋanda ne bagoberera. Arrested wummula mirembe, omwoyo gwo Mukama agulamuze kisa.